Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, saballahu subhanahu wa ta'ala bakume abagala ennyo ab'obulamu obulungi fi dunya wal akhirah. Mukimanye timbimu ku bigezo omusiraamu byasobola okugezesebwa nabyo kwe kutunuulira eddiini eno n'alabanga kathirun minan nas, bangi mu bantu la yubaluna bidiinihim, tebeefirayo ku ddiini yaabwe. Ekintu ekyo wasobola okubaayo omuddu gwe kikuba shubuha, gwe kikuba nkiyite ntya, subhanallah, shaitaani nebeera nga yeeyambisa ekyo kyalaba okwagala okunafuya eddiini ye. Oluusi n'ayingiramu n'akalowooza akagamba nti naye ddala ddala abantu abali ku nkola ey'obutafa ku ddiini, abali ku byabwe eby'eddiini nga babiriko kitono nnyo oba nga tobiriiko ddala, nga bangi nnyo nnyo nnyo. Ddala ddala basobola okuba nga abo abangi bwe batyo be baawuba, nga ffe abatono aboolubatu ffe tutegeera, ffe tuli ku kituufu. Allahu akbar. Kimu mu ebyo shaitaani byesobola okweyambisa okukyankalanya eddiini y'omuntu. Ninjagala mu kafo kano kensaba Allah subhanahu wa ta'ala akateekemu omukisa, okubaako kyenkutangaaza omukkiriza yonna gy'oli. Oyinza okuba nga oli ku ssomero, mu ssomero gy'osomera abayizi bonna b'owangaaliramu batono nnyo abafa ku Allah. Oluusi bayinza okuba nga bayizi bali 5 bakka nga be basaala mu ssomero limu abaana 100, abasigadde nga bali ku byabwe. Oluusi oyinza okusiŋŋaana nga musiraamu ali omu yekka bw'ati yafa ku ddiini, oba nga mwebali batonotono nga bwekikonyeeko. Liyinza okuba ssomero lya primary, liyinza okuba lya secondary, lisobola okuba institute yonna, eyinza okuba university, ng'abalimu abafa ku ddiini batono nnyo. Wa haadha huwa al-ghalib. Bwekyo bwe kitera okubeera mu masomero agasinga obungi. Oba muganda wange oyinza okuba nga olina kampuni gy'okoleramu erimu abakozi bangi, basinga obungi bakafiiri, kati mulimu n'abasiraamu n'eddiini yaabwe bagifaako kitono nnyo. Gwe wafaayo n'ogaa bati tufune wano musalla waakiri we tusaalira mu kampuni naffe tubeereko wano ng'abasiraamu, gwe wafaayo. Gwe oyaziina ne bajja 5 7 ne musaala abalala bonna abayitako. Wahakadha. Oyinza okuba oli mukozi mu bifo ebinene ng'amalwaliro, oyinza okuba nga olina ewantu wonna w'oli w'otambuliza obulamu bwo, naye ng'embeera bw'etyo bw'efaanana. Oyinza okuba nga oli mu ggwanga, ng'eggwanga ly'olimu embeera bw'otyo bw'ogisanga. Wonna w'obeera oli kimanye nti eddiini w'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala jarat sunnatullah subhanahu wa ta'ala fi kawnihi wa fi ibadihi. Enkola ya Allahu subhanahu wa ta'ala mu baddu be, mu bitonde bye, mwe muli okubeera nga abantu ababeera ku mazima babeera batono. Weesiimye okuba nga olinayo 5 abakufaanana, wa illa bannabbi ba Allah waliwo agenda okujja ku lunaku lw'enkomerero nga tewali n'omu yamugoberera. Kitegeeza ne taata we yamwegaana, ne maama we yagaana omugoberera, n'omwana we yagaana omugoberera, ne baganda be ne banyina bagaana okumugoberera, oluusi ne mukyala we yagaana omugoberera. Nabbi yagamba nti wayati nabbi ajje walayisa ma'ahu ahad, nga tewali n'omu gw'alina. Naye nga nabbi
nabbi tiyafuna na sahabi omu yekka bw'ati amugoberera. Wayati nabbi ajje walaysa ma'ahu ahad nga talina n'omu, naye nga tewali abuusabuusa mu bannannyini bukkiriza n'obuluŋŋamu nti oyo nabbi yayogera bigambo birungi, obubaka yabutuusa, Allah yamuwa ebyamagero ebimala okulaga nti nabbi, n'eddaawa ye abantu ne bagirijekitinga completely, ne bagaana okugikkiriza. Bwe kibanga bwekityo bwe kifaanana, kimanye nti gwe okubeera nga muli 10, mukimanye nti mmwe okubeera nga muli 3, kubanga olinayo mukwano gwo kya bbeeyi, ni'ima. Bwe tugendera mu kigambo ky'omusajja omulongoofu kye yayogera bwe yagamba nti la taghtar bikathirati lhalikin, teweesigula obungi bw'abazikirira, lianna alhalaka halaka, kubanga okuzikirira ko kuzikirira. Ekyo nze nkyongeddeko. Yo statement yegamba nti la taghtar bikathirati lhalikin, teweeyinula, teweesigula, toguumaazibwa, towubisibwa, tolimbibwa obungi bw'abazikirira, n'olaba ennamba yaabwe nga bangi, n'obuusa reality y'okubeera nti nno wadde bangi naye obungi bwabwe bubatwala mu kuzikirira. La taghtar, embeera gye bawangaalirako yakuzikirira. La taghtar bihim. N'agenda mu maaso n'agamba nti wala tastawhish biqillati najin, ate tobeera mu wahsha. Wahsha kye ki? Simanyi kigambo kya Luganda kye tuyinza kozesa. Gamba twali kiyise ekiwuubaalo, ne si kyekiwuubaalo, kandiite ekifaananyi ekigambo wahsha bwe kikozesa mu lulimi Olwarabu. Wahsha ye state, yembeera omuntu gy'abeeramu ng'atambula yekka mu luguudo, ng'atunuulira eri mu maaso talabayo muntu n'omu, atunuulira emabega talabayo muntu n'omu, n'awulira wahsha. Ekyo bayita wahsha. Omutima ne guweera nga gulina embeera y'obunkenke, talina anis, talina muntu gw'ayinza kunywererako, kye bayita wahsha. Kati la tastawhish biqillati najin, tulaba nti abawona batono nnyo, n'owulirako egamba embeera yo gati nga tuli batono nnyo. Amagezi go gateeke ku reality nti bali mu kuwona. Eyo reality y'okuba nti bawona nnene nnyo okusinga reality y'obutono bwabwe, nga reality y'abali okuba nti bazikirira nnene nnyo okusinga reality y'obungi bwabwe. Amagezi gateeke ku reality eri ku nsonga. Amagezi tugatambuza n'ogateeka ku bintu ebiriwaahi ebitalina mugaso, tibangi nedda. Wallahi obungi bw'abazikirira tebulina kye bugenda kubakendeezaako ku bulumi ku lunaku lw'enkomerero. Tebiringa bino eby'edduniya, kubanga ku dduniya bwe tufuna emisiiba ne tugibeeramu bangi, emisiiba gikendeerako. Singa omuzadde ajja ku ssomero n'asiŋŋaana ng'abayizi baafunye akisidenti, n'alaba omuzadde gundi ng'akaabira owuwe, n'ogundi ng'akaabira owuwe, n'ogundi ng'akaabira owuwe, n'egundi ng'akaabira owuwe, nga naye owuwe y'omu ku abo abaafudde, naye akaaba, tayinza gaana kukaaba. Naye okukaaba lwatunula omulala ng'alaajana ng'afunako ngeri gy'agumamu. Obungi bw'abantu mu musiiba bukukendeezaako. Bw'okola omusango ku ssomero ng'oli wekka, ne bakuleeta ku paredi ng'oli wekka, embeera gy'obeeramu tefaanananga okujja nga mwakoze omusango muli abantu 10. Tebifaanagana. Nabwe kityo eyo embeera, kubanga ku dduniya bw'etyo weefaanana,
waliwo abajeyinula Allah kyava agimenyawo ku akhira n'agamba nti walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil adhabi mushtarikun. Tekigenda bagasa n'akatono bwe mbanga mwasalawo okubeera bakiwagi ku nsi, tekigenda okubeera kwammwe nti mwenna mulimu adhaabu nti mulyo tulimu bangi, tekigenda bagasa n'akatono olwaleero. Lwaki Allah gati al-yawma olwaleero? Kubanga ku nsi obungi bw'abantu mu kigezo bugasa, naye ku akhira akantu akaako Allah teyakateekawo ku mbeera za akhira. Buli muntu asisinkana ekikangabwa kya akhira n'obulumi bwakyo n'ebinozo byakyo nga bw'ojja nti Allah yekka gwabonereza. Kyategeeza wano tewali agenda kunywerera ku mulala. walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil adhabi mushtarikun. Ishtirakukum fil adhabi la yuhawwin wala yuqallil wala yanqus shay'an min al-alami. Tiwaina katono obungi bwammwe okubeera nti ekibonezo bukiri mwenna, tiwaina katono kigenda kukendeeza ku bulumi wadde okubeera nti nno omuntu ekikanga bwakimubuna obulamu bwe bwonna nga bw'ojja nti embeera girimu yekka. Na bwe kityo la taghtar bikathrati al-halikin. Tugamba nti abantu bonna kati embeera bw'etyo bw'eri, bonna kati embeera bw'etyo bw'ifaanana. Ensi ekyusa abantu bonna bwe batubibali. Tukole eddaawo etatuzza mabega etagenda kukyankalanya bantu. Nedda munnange, etteeka lya Allah lyagamba nti kino kiri haramu, kirina okusigala nga kiri haramu. Ng'abantu ddayo abagamba nti kino Allah yakigaana. Bwe bakkiriza alhamdulillah bawonye, bwe bagaana beezikiriza bokka ye awonye. Ate bw'agaana okukikola agenda kubonerezebwa wamu nabo. Point gendiko, obutono bw'abalongoofu, obutono bw'abannannyini mazima va ku bwavu bwabwe n'ebitende ebirala byonna abantu okuviira ddala emabega bye baagala obbateekako. They are primitive. Anti munnange obutasoma, anti munnange bingi ebiteebwa ku balongo okuva edda. Anti bwe bagamba Nabbi Nuh alayhi salam, baamugamba nti wama naraka ttaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiya ar-ra'yi. Ffe bwe twetegereza tetulaba akugoberera okuggyako bali ba aradhiluna aba wansi mu ffe, badiya ar-ra'yi ab'entegeera ey'ekyalo. Ra'yi yaabwe, entegeera yaabwe ya badiya, badu, ashabu bawadi, entegeera yaabwe ya kyalo. Gwe naawe ekwesa nga ataasoma. Omuntu yasoma ateekeddwa okulowooza. Omuntu yasoma ateekeddwa okusooka okuyogera. Si nti buli kimu kyonna ekijja mu nti alogere. Omuntu eyasoma ki? Amange eyasoma ki? Singa tubadde b'amazima, ani asinga okutegeera ku bantu bano ababiri? Njagala tunuulye ekifaananyi kino. Ani asinga okutegeera? Ani asinga okuba n'entegeera ennyonjo ku bano ababiri? Omu mukenkufu mu kumanya engeri omwana gy'agwa mu lubuto ne sayiko gy'ayitamu okutuuka lw'azaalibwa. Ensonga zonna ezikwatagana ku mwana oyo, engeri gy'akulamu, engeri gy'agira bw'ati, yasoma n'ekkaanya omwana oyo, engeri gy'alyamu, engeri gy'agira bw'ati, era bw'ogendayo ng'olubuto lufunye obuzibu yakukola neddagira bw'oti, yakubulira nti omwana omutima gukyakuba, yakubulya biki. Oyo musajja mukugu oba mukyala mukugu,
yasoma yateekayo ebirowoozo dokita amanye ebifa ku mwana oyo okuva lwayingira mu lubuto okutuusa lwafuluma. Era ogenda nagati kati omwana ono alina emyezi 7, omwana ono ndaba omutima gwe togira bulungi, twetegereza ekibumba kiriko gundi yeetagagira bwati maama yo tumukuba akaiso ka kino kwegamba mukugu mukumanya ebireso ku mwana oyo. Yataganjula ebitabo, yateekayo ebirowoozo, yali munyiikivu mu kusoma era mukugu mu kumanya ensonga eyo. Era ensi emwetaaga, omusiraamu natali musiraamu emwetaaga ti omusiraamu bw'aba alina mukyala we ne wamulongoofu nnyo wabeera seeka ng'omukyala we alina olubuto, yeetaaga ogenda omusajja oyo abeeko kyamujjukiza, abeeko kyamuyamba okumanya olubuto luli bulungi, olubuto lutebenkedde bulungi, omwana assa bulungi, neefaanako bwe bityo. Oyo mukugu wa mugaso, yasoma. Waliwo owookubiri, ye mukugu mu kumanya ebifa ku oyo ateeka omwana oyo mu lubuto. Ye mukugu mu kumanya ebifa ku oyo ateeka omwana oyo mu lubuto, n'amukola byonna by'amukoze okutuusa lwamufulumya mu lubuto. Ono ye mukugu mu kutegeera ebifa ku Allah. Yamanya amannya g'amalongoofu n'ebitendo bye, yamanya Allah kyayagala mu nsi ne Allah kyatayagala, yamanya ani agenda okuzikirira, ani Allah wagenda okuzikiriza, ati yonaakola bino na bino na bino na bino, yamanya ne Allah wagenda okusaasira ti yonaakola bino na bino na bino na bino. Sigamba ba individuals wabula ngamba mu bitendo by'abantu. Omuntu akola kino Allah amusaasira, omuntu akola kino Allah amusonyiwa, omuntu akola kino Allah amunyigira, omuntu akola kino Allah agira bwati. Allah ye mukugu mu kutegeera buli mbeera yonna esomebwa abantu gye basoma ku nsi kuno. Yono mukugu okutegeera, mu kutegeera oyo nannyini kutonda mbeera yo n'okugikola. Bw'obeera yinginiya oli mukugu mu kupima ebizimbe n'okumanya engeri gye binyweramu n'engeri gye bigirawo ebiti, oyo Allah omutoozi w'ettaka eryo n'ebikiro n'ebyo, ono mukugu kuye. Bw'obeera mukugu mu bino na biri na byonna, ono ye mukugu mu kutegeera Allah. Billahi alaikum man ashraf, nga tukozesezza amagezi gaffe mu bwenkanya, ani asinga obutegeevu, ani asinga okutegeera, ani asinga obwongo obuyonjo, ani asinga obulungamu, ani asinga okulaba, ani asinga okulaba. Oli eyakuŋŋaanira wali n'amanya ebifa ku mwana ono ebyokungulu, oba ono amanye ebifa ku oyo nannyini kutonda mwana n'entonda gy'amutondamu. Subhanallah, kubanga Allah yaginnyonnyola bulungi mu Qur'an. Bwe tubeera b'amazima tugamba nti ono yateeka amaanyi mu kutegeera ku bifa ku mutonzi w'omwana. So nga tukikkaatiriza nti n'oli yateeka ebirowoozo ku kumanya ebifa ku mwana, naye wa mugaso, yasoma. Naye abaffe alina moral authority, aba alina okulamula okutuufu, okulowooza nti ono yasoma amateeka ga Allah, entegera ye ya wansi ku yiye, aba alaba bulungi. Ennamula entuufu eri nti aba talaba bulungi. Bw'abanga ddala ddala talaba, wa illa ayinza okuba ng'akimanyi naye ng'omutima si mweteefuteefu kukkiriza reality eyo. Nedda, ddala ddala ono aba alaba nnyo okunsinga. Abaffe ono yasoma ebifa ku Allah alaba nnyo okusinga oli, okwanukula nti yes alaba nnyo ebikusinga oli. Naye ku nsi kuno tulina obujulizi bungi obulaga ekyo. Bwe buliwa anti tuba tuli awo ng'olunaku lw'ejjuma lutuuse, tugenda okulaba yakenkuka mu kuzimba ebizimbe ng'atawaaza agenda mu muzikiti, anti musiraamu. Naye yakenkuka mu kutegeera ebifa ku mwana oyo nga naye atawaaza agenda mu muzikiti. Naye yakenkuka kumanya minerals eziri mu ttaka nti wano waliwo amafuta n'oki, nga naye atawaaza agenda mu muzikiti. Naye yakenkuka mu bulimisa nga naye agenda mu muzikiti. N'omusomesa ng'agenda mu muzikiti. Abantu
mu professions ezenjawulo ze basoma bonna nga batambula nga bagenda mu muzikiti. Tulinda ani agenda okwadressinga combination eyo ey'abayivu abasoma obuyivu obw'enjawulo abalina abayiga ebintu ebyenjawulo mu fields ezenjawulo. Tulinda ani agenda okuba adressinga. Tugenda okulabanga ono eyakenkuka ebifa ku mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala nga yazze. Yinginiya n'ateekayo amatu, ne dokita n'ateekayo amatu, n'omusomesa n'ateekayo amatu, n'omulimisa n'ateekayo amatu, ne munnabyabufuzi n'ateekayo amatu. Abantu mu fields ez'enjawulo zonna ne ziteekayo amatu. Lwaki? Kubanga oyo haqiqatan yamanye ebifa kw'oyo atambuza ebintu ebyo ebiri mu fields zaabwe ze baasomye ez'enjawulo. Yagenda otujjukiza, yamanye ekkubo ly'obuluŋŋamu, yamanye ekkubo ly'obubuze, atutiise ekkubo ly'obubuze, atulagidde ekkubo ly'obuluŋŋamu. Na bwe kityo kitegeeza nti bannaddiini be bantu abasingira ddala okulaba, be bantu abasingira ddala okutegeera mu nsi muno. Allah subhanahu wa ta'ala kyava abuuza ekibuuzo mu Qur'an naga nti hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, abamanyi beekana abatamanyi. Naga mu ayina nti yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asitula abakkiriza ate mu bakkiriza n'asitulamu abamanyi amadaala nagasitula. Naga nti innama yakhsha allaha min ibadihi al-ulama. Naga nti walaw radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ayat bitlifu mu Qur'an, bitlifu mu Qur'an zonna zitulaga amakulu ago. Na bwe kityo nga tuzze ku nsonga yaffe ibadallah, mumanyi nti obujulizi bukubyeko mu Qur'an, bukubyeko ne mu sunna obutulaga nti nno abantu ababeera ku mazima batera okubeera abatono, abantu abaagala amazima batera okubeera abatono, abantu abagulumiza amazima batera okubeera abatono. Toddeeyo ne weekomomma, toddeeyo n'ofuna ekiyongobero oba ekiwuubaalo, ebbanga ly'omala ng'otegedde nti ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatutegeeza nti ekigendo tuwa essanyu nga tuvudde mu nsi muno kyekwateko, onywere ogumiikirize. Ng'abo abaakulembera bwe baagumiikiriza mu bannabbi n'abatali bannabbi. Nabbi Nuhu alayhi salam yamala mu bantu be emyaka 1,000 ng'oggyeko emyaka 5 nga Allah bwe yakyogera. Yagati falabitha fihim 1000 sana illa 50 ana. Gyobeeramu ebbanga lya myaka 95. Eyo enjogera ekozesebwa okulaga obungi bw'ekintu. Allah tiyagamba nti yamalamu emyaka 95, wabula okulaga nti gyali mingi kyavudde akoona 1000 waggulu n'alukoonako n'alyoka alutolako butonzi. Ng'era enjogera endala efaanana ng'eyo bw'ekozesebwa. Bw'oba oyagala okulaga ekintu nti kitono nnyo, osoosa kitono n'olyoka ozzaako ekingi. Nga Allah bw'akulembeza ekingi wali ng'ayagala okulaga obungi bw'ekintu n'alyoka akendeezaako. Kati omuntu oba oyagala omugamba akuwole ng'osuubira ebbanja okulikomyawo mu kaseera ak'okumpi, omugaa nti muganda wange insha Allah sente zo nja zikuddiza mu bbanga lya mwezi gumu oba 2. Omugezi eyategeera enjogera eyo tagamba nti nja kuzikomyawo mu bbanga lya myezi 2 oba gumu, kubanga ekyebiri kimukuboona enkyukwe mu mutima gw'ogambye. Ne bw'ogati ogumu kale bwe kiba kiganya 2 agati okay, waliwo possibility y'okuba nzikomerawo mu mwezi gumu. Kale eyo njogera ya balagha ya kitiibwa. Na bwe kityo barakallahu fiikum
nabbi oyo Nuhu alayhi salam myaka 95 ali ku bantu akoola abamukiriza bali bangi nedda Allah yagamba nti wama amana ma'ahu illa qalil bwatu begamba swatu Hud abamukiriza bali batono nnyo n'agamba Allah nti wa in tuti akthara man fil ard yudilluka an sabilillah bwogondera abasinga obungi mbali mu nsi bagenda kubuza kitegeeza ki abasinga obungi ku bantu babuze kutulaba nabbi sasa bwe yayogera ku basiraamu bannanyini jjana yagamba nti kash'arati albayda fi jildi thawr al-aswad bafaanananga akooya kamubwe kati akeeru akali ku ddiba ly'ente enzirugavu kooya kamubwe kati obwoyo bwa bulaka bwonna obusigadde bwa muliro subhanallah nas'alu Allah salamata wal afiya kash'arati albayda fi jildi thawr al-aswad ebyo nabiri mu busiraamu kugumya gwe anyweredde ku mazima Allah tugambye bona agondera abasinga obungi mu bantu akakati nedda yensonga lwaki daayi omukowooze daayi omusomesa ayagala okubeera eddaawa eri successful mu duniya muno era emugasane ku akhira la yaltafiti ila mashaa'iri nnas tateeka birowoozo abantu bawulidde batya abantu baliyekitiize batya abantu ebituteeka ebirowoozo totunulayo ojja kutaraba ojja kuwulirayo ayogera bino ojja kuwulira ayogera biri gwe teeka amaaso go Qur'ani yeri mu maaso go ne hadith yogera bammativu nti byoyogera bigabeeranga mazima galina abaddu bigagasa kalla okathura batono babangi ate awo be bakulu Allah yagamba nti sayadhakkaru man yakhsha guyogera sayadhakkaru man yakhsha oyo alinamu akatya mu mutima ajja kujjukira yeegase Allah nakukasa nti ate abalala bajja kugaana tudde ati abantu baaganye wawulidde yaganye gundi wawulidde yaziza omuliro wawulidde yagambye bwati wali yakomenti nze wali yagize bwati ebituteeka ebirowoozo bajja kukwabya omutima toteekangayo birowoozo sayadhakkaru man yakhsha waliwo omuteeko omulala Allah yagogerako nakati weyatajannabuha al ashqa ate abo abazikirira bajja kubigaana kati daayi tateeka birowoozo yagenda bugenzi maaso somesa genda maaso somesa sikwanukula nti gudi ayiri mwanukule bajja kukooya kugenda maaso ud'u ila Allah waki kubanga Allah yatukakasa nti Qur'ani eno konaagiyimiriza mu maaso g'abantu obeerenga obayita obazza gyeri bagenda kunakuwaza Allah kyava kugamba ogumiikirize yagamba nabbi nti inna nahnu nazzalna alayka alkitaba tanzila tugenda kussaako ekitabo Qur'an olussa inna anzalna alayka alqur'ana tanzila si kitaba inna anzalna alayka alqur'ana tanzila ngenda kussaako Qur'an olussa yamugamba ati fasbir li hukmi rabbik kubanga twali musubidde ogamba nti kali jaguza nno olwokuba tugenda kussaako ekitabo nedda yamugamba nti fasbir li hukmi rabbik beera mugumiikiriza lwaki kubanga bw'onaakikwata bwoti n'otandika okuwola abantu ngo bazze gye kiri bagenda kunakuwaza fasbir li hukmi rabbik wala tuti' minhum athiman aw kafura tugundira tuddaawo n'obeeranga otambula ne emotions zaabwe ate munanga abantu bino bigenda okugenda bagenda kubyagala akati abantu banyiize nnyo ate binagize banyiize wala tuti' minhum athiman tekagundira abo aboonoonyi au kafura oba bakafiiri bazanaadika nga kaliisa yafuula eddiini omuzannyo gyolonga nga bwayagadde la tugundira abo wala tuti' minhum athiman au kafura tusa amateeka dewo oyina gugwo n'obayina gwabwe n'obayina gwabwe buli muntu alina olubimbi lwe inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik buli Allah olwegera ku da'wa ayita sabur
kyavakati watawasaw bil haqqi mwiramirigane ku mazima bannange kyetukireke bannange mwiramirigane ku mazima yeddawa kyalla kyazaako kasa da'wa imillawo bugumikiriza obwino gumikiriza kubanga abantu tebagana kuvaamu bikuna kuwaza dakati watawasaw bis sabr mwiramirigane obugumikiriza kubanga kasa munayimirizaawo amazima kugeeramira mugenda kunakuwazibwa nabwe ekito watawasaw bis sabr Allah nagamba tuwama akthara an-nas walau harasta bimu'minin yu ayanda abasinga obungi bantu ne bonanyikira nnyo tebagenda kukkiriza zino zonna aya zikuleetera obeerenga otambula nazo mu bulamu bwo onywerere ku ddiini yo tambula Allah nagamba ayatu wa qalilun min ibadiya ash-shakur batono nnyo mu baddu bange abagenda okwebaza batono nnyo الله قام آية قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث babuuze nti ebibi byenkanankana n'ebirungi bwe ne bw'olabanga ebibi bingi nnyo bwe bw'olaba eppipa y'omusulo ng'ogamba nti nno ya bbeeyi okusinga akacupa ka sooda walaw ajaba kathar omusulo nga mungi nze bannange ntidde onyandibaga sooda ono olw'obutono bwe alabika nedda Allah kujjamu ekiyongobero ekyo hal yastawi alkhabith wattayib walaw ajabaka kathratu alkhabith wadde ng'olaba nti obubi bungi nnyo 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 oyinza kati obubi bwe bungi okusinga obulungi zino zonna aya ziri mu Qur'ani kunyweza nabbi kyava agamba nti ya'ti ala nnaasi zamaanun omulembe gugenda kujjira abantu asabir fihim ala dinihi ng'omuntu anyweredde ku ddiini mu mulembe ogwo kalqabid ala aljamra ng'alinganga akutte eryanda bw'atendewolwa n'alita awedde naye nga n'okulituusa gy'alina oddituusa kigezo saburu awo nannabbi akuyigiza saburu kugumiikiriza naga jaa al islaamu ghariba bajo vunula hadithi kati obusiramu bwajja bugenyi nedda oba ovunudde bubi gariba obusiramu bwajja kintu ekyewunyisa abantu ng'ababuliko kati baabo mubalabe bazira eddiini empya mubalabe bwe batu bwe bajja nabbi watu betandika ddawa mu Makka mulaba tiwa abantu kitiibwa tiwa bazadde baabwe kitiibwa laba bavumirira bakatonda b'abantu olaba batalina mpisa olaba batalina hikima olaba ebuzere ja al-islamu ghariba bwe buto bwajja ng'omuntu abuliko atwalibwa ng'ali gharibu nabbi agamba atya wasa yaudu ghariba era bwakuddayo mu mbeera y'emu ng'omuntu ali ku busiraamu yatwalibwa nga alishadh atwalibwa nga ali unique gamba atwalibwa nga wanjawulo ku bantu abalala balabanga ali ku planet gyatagwadde kubeerako wasayaudu ghariba kama bada fatuba lilghuraba nabiraka besimye abagenda okubeera mu mbeera eyo abagenda okubeera strange garibu wamekitegeeza strange so si omugenyi nedda tekikola makulu matuufu garib jaa al-islamu ghariba obusiraamu bwajja buli strange bwe bwajja bwewuunyisa nnyo abantu abaaliwo ne balabanga waliwo omuntu yenna atagulumiza laata waliwo atagulumiza uzza wannembugana waliwo omuntu ayinza okuddaawo n'agamba nti nno okuzimba amasawo kibi waliwo omuntu ayinza okuddaawo n'agamba nti ebiggwa bali ku kibano bwe batyo bwajja buli strange wasayaudu ghariba kama bada bwakuddayo nga bugenyi nga bwajja afwan bwakuddayo nga buli strange bugenda kuddamu bubeere strange nga bwe bwajja budde mu seti y'emu kubanga bwabeerako mu kiseera nga buli muntu yenna abutegedde nga bwe buli waggulu bunywevu ng'abuliko yewe ebbeeyi nabbi alanga nti kyakuddayo kifaanane nga bwe kyali mu ntandikwa ge makulu ga hadith wasayaudu ghariba kama bada nabwe kityo barakallahu fikum mukimanye nti nno da'wa da'i yenna gy'abaakola tagikola nti tteeka abantu bateekeddwa okukaanya naye era
nti okubeera daawa ye successful abantu bonna bateekeddwa okubanga bawulidde kyagamba ne bakiteeka mu nkola ne bava ku byono ku kyono kyabagambye era nga tuwatasigala n'omu akikola. Nedda, daawa si bwetyo bweri. Bannabbi tebasakisidinga kutuuka ku ekyo, goona akituukako. Tulowooza nti nno okuba nti ensonga waliwo abatagikoze oba waliwo abatagigize oba ensonga gy'obadduyitirikako abantu n'obujulizi nakinakindi waliwo abatagirespondizeeko nti okoowodde bubi, oba nti ensonga yo nkyamu, oba nti obujulizi bwolesa si bwebwo, oba nti olina engeri gy'onyuddemu embi. Nedda, wabula manya nti nga bw'olaba nti waliwo ekintu ng'Abasiraamu bonna bakyegattako nti omuntu afa nga mukaafiiri agenda mu muliro. Bw'obalaba basamira nga Basiraamu bagamba nti Basiraamu, n'obalaba nga bakyali mu masabo mu bungi, kati manya nti bino ebisigadde by'obatiisa nabyo in the first place baagi bajja biremerako. Bwabeera nga wakyaliwo agenda mu ssabo ng'akimanyi nti wallahi malayika ne mujjamu omwoyo ng'akyali mu ssabo oba ng'akyayiniriza ey'essabo agenda kuzuukira Firawuna talifuluma muli obugendo n'obwengerevu. Kati ate bino ebisigadde abantu basomeseza nnyo ddiri babagayo gyebikirira tubagayo balekera okwekuba ebifaananyi bakyagira tyabanga kino nedda bingi bajja kubisigalako. Naye eddaawa ekola ebintu bibiri. Omulimu gwa ddaawa ogusooka kutulawo kyekwaso abantu babeere nga bamanyi baleke kujja mu maaso ga Allah nga tuffe twamanya. rusulan mubashirina wa munzirin lialla yakuna linnaasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ge makulu agasooka tugajja mu aya eyo. Abantu bagende mu maaso ga Allah nga tebalina hujja oluvannyuma okuba nti abaka babajjira. Omugaso ogwokubiri wala'allahum yahtadun. Oba oliawo ne baluŋŋama, basobola okuluŋŋama oba ne mbaamu abaluŋŋama. wala'allahum yahtadun. Nabwe ekito ibadallah eyembeera bwetu bwefaanana. Bw'olaba abantu nga bakyasobola okukakanyalira ku shiriki, kati ate kiri kikwansi kwa shiriki gw'osuubira nti ogenda kugamba nti maama fiina omukulu w'abasamize mukaafiiri ne bw'agamba nti atwala shahadu, gwe vyuyo olowooza eyo vyuyo eryetya ku muntu nga yorede alina essabo nga tagama nti haji bwana ayagala okubaako akantu ka recordinga ku WhatsApp ku gurupu akasindika abantu bakawulirize nga bwatyo bwafaanana orede ye kenyenyine sabaalirina bwana aba ali yakitinga ku bigambo byagenda kwogera atya agala kati yes sadaqta mama fiina ddala kituufu mukaafiiri kubanga alina essaawa kubanga mukulu w'abasamize kubanga ayina essaawa ayinza okwogera ekyo. Nedda, agenda kugamba atya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Kakati baganda bange eddiini eno nga nammwe mugiraba tetukafuuza bantu bannange kigambo kibaita okukafuuza kigambo kinene nnyo 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 kigambo kya bulabe nnyo 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 kigambo kibi kale twewalinye kigambo ekyo bannange ekyobulabe. Omukyala yagamba ashhadu yatula ashhadu ugamu tufunye mukiro bannange okukafuuza kigambo kya bulabe nnyo nnyo nnyo. Omusuubira okuvaamu ekitali ekyo nga ayina essabo oba nga agenda mu masabo oba nga ayina yirizi oba kyagenda okugamba n'abamufaanana nkuyanja abafaanana ku bwe batyo. Idhan ibadallah thabat ala alhaq, munywerere ku mazima musabe Allah agabanywerezeeko daiman wa abada kubanga wallahi we wali okuwona kuli kunywerera ku haqqu, kunywerera ku sirata almustaqima. Onaaginywererako otya ituliza nnyo okulaajanira Allah kunyweze kubanga athabat min Allah huwa alladhi yuthabbit alladhina amanu bilqawli thabit, nga bwe yagamba nti yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين.